eno kiripu musharinge na buli yenna atali musiramu. Kiripu eno gwe atali musiramu yetegereze bulungi. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahu jalla jalaluhu katonda waffe mu Qur'an atugamba mu suratu Al-Qasas sura ya 28 aya 30. Allah ngagamba mu aya ngemaliriza agamba nti inni ana Allahu rabbul alamin. Nti mazima nze ana Allahu nze Allah rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna. Kakati erinnya Allah libuzabuza abantu abatali basamu ne batuuka n'okubeera nga balowooza nti nno Allah wa Qur'ani siye katonda wa Isirairi, siye katonda yatuma Musa, siye katonda yatuma Ibrahimu, siye katonda. Balowooza buno nakyo kintu kijweteke naye tugenda kuyitako mpolampola mu history eri wano inshallah ta'ala. Katubikule Google gendeyo tulabe. Wetegerezewo wano bulungi. Tuwandika mu Google which language did Jesus speak. Google tuwa. Erese Aramaic. Aramaic. Olulimi Yesu lwe yakozesa baluyita Aramaic. Era tugenda kusoma wano mpolampola. Google tugamba ngera abawandiisi bamanyi bagamba nti most religious scholars and historians agree with the Pope Francis that the historical Jesus principally spoke a Galilean dialect of Aramaic. Through trade, invasions, and conquest, the Aramaic language had spread far afield by the 7th century BC. Kakati tuveyo. Kakati twagala genda ku dictionary ya Aramaic. Aramaic dictionary. Tuwandikemu ekigambo God mu dictionary y'olu Aramaic. Lwe bagamba mbu Yesu liyakosanga. Aramaic dictionary. Enter word to search. Tuwandikemu ekigambo God mu Luzungu. Tulabe Yesu yayitanga atya katonda mu lulimi lwe God. Searching. Search. Wetegerezawo bulungi wano olaba wano. Kati tunulira enyukuta ezo kati zeze ziri muki mu lulimi olw'Aramaic lwennyini tetusobola zisoma naye katwagala kulaba pronunciation zaatulwa zitya, tuzaatula tutya. Tulaba word number 904 meaning kitegeeza God. Pronunciation Eastern Allah, Western Allah. Allah. Part of speech noun. Gender masculine. Number singular. State absolute. Subhanallah. Allah. Tunulia pronunciation enjatula y'ekigambo ekyo mu lulimi olw'Aramaic Yesu yakosanga. Enjatula yafa abali mu East kiri nti Allah. Kakati number singular amakulu Allah oyo tabalibwa mu bunamba nti oba bali babiri basatu oba bana oba basatu mu omu. Ali omu yekka katonda Allah. Singular ali omu kyebayita monotheism, okusinza Allah mu bwomu bwe nga tomugattako kantu konna. Kakati ekyo kyebayita obusiraamu nti ffe twogera erinnya lya Katonda mu bwomu bwe nga bwe riri nga terikwatiddwamu ng'era Yesu bwe yamwatulanga nti Allah. Obwo busiraamu oyo gwe tusinza na yenna atakimanyi jangu tusinze Allah Katonda wa Yesu, Katonda wa Isa alayhi salam. Mbakoola mwenna abatali basiraamu tebakuwuudisanga nti Allah wa Qur'ani siye Katonda ali mu Bayibuli mu luberyeberye yatonda eggulu n'ensi. Baba baagala kukukyusa bukyusa bwongo bakubrainwashing otandika okusinza Isa alayhi salam, otandika okusinza Yesu nti tunakusinza nga Yesu ate nga Yesu yasinza nga Allah. Yagamba nti ya bani Israil, abange mu abaana ba Isiraili, inni rasulullahi ilaikum, mazima nze ndi mubaka wa Allah, ndi mubaka wa Katonda gye muli. Subhanallah. Mu aya endala Yesu atugamba mu Qur'ani, Allah nga bwe yatuleetera ebigambo Yesu bye yayogera mu Qur'ani, agamba nti inna Allaha rabbi, mazima Allah ye mukama wange mulezi wange, wa rabbukum era ye mulezi wammwe, fa'buduhu hadha siratun mustaqim, gwe muba musinza eryo nno lyekkubo eggolokofu. Era ekigambo kigamba nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu, ekkubo lyeryo lye yabateerawo basinze Allah mu bwomu bwe. Era nga babaka bonna bajjanga basomesa la ilaha illa Allah, tusinza Allah yekka.
oyo gwe muba musinza. Yesu n'abagamba nti hadha siratun mustaqim, eryo nno lyekkuba eggolokofu. Oyo yenna ayagala okugoberera Yesu alina kusiramuka. Bw'osiramuka oba omaze ebbanja, siramuka omale ebbanja. Va mu kugamba nti ate pasita wange ajja kundaba, ate simanya ki. Va mu ebyo, bagenda kuziika bakulekeyo muganda wange, osigaleyo ng'oli wekka. Wallahi basuulawo enkumbi bakulekeyo, batambule bagende, emmotoka ze wagula bazivuge bazitwale, naye ng'omuliro gwa Allah ogenda gweyimiriramu wekka, ng'abaakusigulanga bonna teriyo agenda kuyamba. Yawma yafirru almar'u min akhihi, lwe lunaku omuntu lwagenda okudduka muganda we, wa ummihi wa abihi, kabeere maama we, kabeere taata we, wa sahibatihi wa banihi, n'abakyala be n'abaana be. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi, nga buli omu ku olwo olunaku omugugu gwe yeetisse awulira nga gumumalira. Baganda bange, tuve mu malala, tuve mu kwebuzaabuza, tusiramuke, tusinze Katonda omwoyo Yesu gwe yajja okusomesa. Tuve mu bantu abagenda okubeera nga tookebwa muliro, tufune obulamu obutagwawo Yesu bwe yalangirira. Saba Allah abawe obulungamu, abawe obusiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.